okusinza omuwendo gw'ababaka abangi ku ludda oluvuganya mu palamenti ng'obuvunaanyizibwa bwakyo bwe bulambikiddwa olwaliro kironze obukulembeze obw'oludda oluvuganya mu palamenti ey'e12 eyakatandika emirimu gyayo mu butongole. Omubaka wa Nakawa West Joel Ssenyonyi asigazza ekifo ky'okukulira oludda oluvuganya gavumenti ng'ekifo ekya Nampala w'oludda oluvuganya oba akulira ababaka abali ku ludda oluvuganya ye Paul Mwiru ng'amyukibwa omubaka omukyala owa disitulikiti ey'e Kayunga Nakwedde Harriet. John Baptist Nambeshe yalondeddwa ku kifo ekya kamisona wa palamenti ate ssentebe w'akakiiko akalondoola entambuza y'emirimu mu bitongole bya gavumenti akakosase ye mubaka owa Kyaddondo East Muwaddanku Nnyingi ng'amyukibwa owa Kiira munisipaali George Musi. Ssentebe w'akakiiko akalondoola ensaasaanya y'ensimbi y'omuwi w'omusolo ye Nsamba Patrick Oshabe nga waakumyukibwa Saala Lwasansula. Betty Namboze Bakireke omubaka w'ekibuga ekya Mukono yalondeddwa okukulira akakiiko aka gavumenti z'ebitundu ng'amyukibwa Bede Nassa Mudyobole, so ng'omubaka owa Mityana munisipaali Zaake Francis Butebi yaweereddwa okukulira akakiiko akalondoola ebisuubizo bya gavumenti ng'amyukibwa Anna Adeke Ebajo. Maido John ne Mwesigwa Simon be bakusakidde eggwire lino ku KTV Amalindire.